okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwezi gwa 12 omwaka 2024. Omulungi atulaba ku 3ABN TV wasuze otya enkya eyaleero. Nebaza Mukama ate akulese okubanga ogenda kuyiga ekigambo kye. Nagamba nti guba mukisa munene nnyo buli wetukeera ne tuyiga ku nsula eno ey'obulamu. Si buli omuntu omukisa guno agufuna, so gwe agufunye kusaba ate era weyongere okubanga onywererako nituyiga ffenna ekigambo ky'Omukama. Weewaawo olunaku lwa Wednesday, ennaku z'omwezi ziri 3 ziri 4 omwezi guno ogwa Desemba. Nagaye nti Desemba mwezi gwa byafaayo. Abasinga balinamu ebintu bingi bye balowoozaamu era bye basuubiramu. Weewaawo tulinamu n'olunaku lwa Mukenenya. Omwezi guno gwa njawuloko naye mu ngeri y'enjawulo ate ffe tuze na kyakuyiga, tuteekateeka ebirowoozo byaffe olwa Bakabaka obugenda okujja. Weewaawo nze muyinza Edison Kizza Shema nga nsinzira wano e Kabulengwa ku English Sabbath School, Kampala Central Church. Tuli mu Children for Christ. Ena gy'oli nga tonaba kubanga weegatta mu nteekateeka zino, dduka Misindo osanga bwe bakuŋŋaanye naawe weegatteko okuŋŋaane wamu nabo ate osobole okuba nga oganyulwamu mu ngeri ey'enjawulo. Weewaawo mukisa gwa njawulo ate era tuli mu gospel rally yaffe enjiri ey'emirembe n'emirembe wano ku 3ABN TV Uganda nga tulina omusumba waffe omusumba Yonasaani Matovu. Ssaawa zibeera 3 ez'akawungeezi gwe wenna tosubwa programu eyo. Ate sobola n'ogenda ku Avento Productions n'ofuna obubaka obujjuvu n'osharingako n'abalala link eyo. Gwe wenna ayagala okulaba ku TV live osobola ogenda ku kibanja kyaffe ekya Google aventomedia.org oba ku Avento Media app. Wonna oba ofuna TV 3ABN TV live nga obubaka obwo bugenda mu maaso. Weewaawo ego twalabye ey'okuyiga ebinyuvu ate tugenda n'okuyiga olunaku olwaleero. Ngenda kusaba tutereereze Mukama n'oluyimba lwaffe namba 52 mpa ekitabo ekitukuvu n'oluvannyuma tugere mu maaso n'obubaka bwaffe olunaku. Weewaawo twebaza Mukama olw'okutendereza okwo okuyita mu luyimba olwo tuyimbye namba 52 mpa ekitabo ekitukuvu ennyo ndyoke ndagirirwe ekkubo lyo, nuŋŋame mu mateeka agalimu okutuusa ku lunaku lw'olidda. Weewaawo ekitabo ekitukuvu ekyo kye twetaaga ffenna okuluŋŋamizibwa mu kkubo lino lye tutambuliramu ate era n'okutambula nga gye tulaga tulabayo ate era nga tutegeerayo. Weewaawo olunaku olwaleero tuzze ekyokuyiga ekinyuvu naye ngusaba weewombeeke tusabe Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kino. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'enkya ennungi gy'otuwadde. Weebale nate kubanga okeesezza olunaku olwaleero. Mukama tujje tu maaso go tuyige ekigambo kyo. Tuluŋŋamye n'Omwoyo Mutukuvu otusobozese okutegeera ebigambo byo ate era n'okugondera okutambulira mu byo ng'okusima kwe kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo gwe twalabye okubbira kwa Titanic era ne tulaba nti tulina okwegendereza. Olumanyimanyi kintu kya bulabe nnyo, kisobola okuzikiriza. Njagala twegendereze kubanga ebintu ebisinga okuba ebitono ebirabika ng'ebitali bya bulabe ate bye bisinga okuba eby'obulabe ennyo ate bizikiriza ate obulamu bwaffe. Naye ekirala ekisembayo, ebiseera ebizibu bye biseera ebigezesa obuwulize bwaffe. In hard times, in times of trial, wetulabira obuwulize bwaffe eri Katonda waffe. Weewaawo olunaku lwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti
okugula eluulu ey'omuwendo omungi. Okugula eluulu ey'omuwendo omungi. Mu Matayo essula 13 olunyiriri olwa 45 n'olwa 46 Bayibuli egamba, nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eluulu ennungi. Bwe yalaba eluulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna n'agigula. Gwe wenna awuliriza ebigambo bino, nkusaba funa akakalamuko, funa notibuuku yo, sembeza Bayibuli yo kumpi, tuyigire wamu enkya eya leero. Tugambye nti okugula eluulu ey'omuwendo omungi. Omusajja ono ayitibwa Victor, lumu yajja mu kanisa y'Abadventist eya Zaragoza mu Spain. Jjukira nga ekkanisa eno twagiyigako emabegako awo. Yali ava mu maka ag'Abakatuliki ddala, nga Bakatuliki konko, era ebyenfuna byago nga tebitegerekeka bulungi, nga bakunkunavu mu woofiisi ya gavumenti y'ekitundu ekyo. Baali basajja banene ababedde mu gavumenti y'ekitundu ekyo. Omwana ono omuwala yali akolera mu maka ag'ewaabwe ng'omuyambi w'ewaka wagwandiise house help, abamu gwe bayita housemaid. Victor n'ayagala okumanyira ddala ku nzikiriza yennyini y'omuwala ono ataakolanga mulimu gwonna ku Saturday. Awo yazuulira ekkanisa ya Seventh Day Adventist ne wayita ekiseera kiwanvu. Oluvannyuma omusajja ono n'awasa n'asengukira gye tuyita e Zaragoza. Era olw'okusikirizibwa omuwala ono eyakoleranga mu maka g'ewaabwe, kwe kusalawo okukyalira ku kanisa ey'Abadventist. Jjukira twogera ku musajja ono, ku muvubuka ono ayitibwa Victor. Eyo y'engeri gye namusangamu. Omuwandiisi w'agamba, weewaawo yafuna ebyokuyiga bya Bayibuli n'azuula eluulu ey'omuwendo gye, eluulu ey'omuwendo ono omungi gye yali anoonya. Oluvannyuma ebizibu ne bitandika okubaawo. Mukyala we yamwekyusiza. Mukyala we bw'amala okumwekyusiza, muganda wange ne mwannyinaze, olw'omukazi okuweebwa amagezi agatali malungi, obufumbo bwabwe bwafa. Ewaawo muganda wange ne mwannyinaze, nkusaba otegeerera ebigambo bino nti twagala amaka gaffe ebiseera ebimu gaweebuuka olw'okubanga tufunye abayiwa amagezi bangi mu famire zaffe. Naye nkusaba weegendereze ate era owulirize ebigambo tuli mu kuyigako enkya eya leero. Olunaku lumu omusajja ono ayitibwa Victor yali akolera mu kitongole kimu, naye ne bamuyimiriza olw'obutakkiriza kukola ku lunaku lwa Ssabbiiti. Naye atandise okubanga ensigo eno enywera mu bulamu bwe. Yafiira omulimu gwe bambi musajja wattu. Kiringa ekitaamala mukwano gwe oba mikwano gye gyonna ne balekera awo okumulowoozaako ng'ow'ekitiibwa. Embeera n'etandika okusajjuka. Omuwendo gwe yalina okusasulira eluulu eno ey'omuwendo omungi gwali waggulu nnyo. Naye omusajja ono gwayita Victor teyejjusa n'omulundi n'ogumu. Yakkiriza amazima n'agula eluulu ey'omuwendo omungi, n'atunda buli kintu kye yalina kyonna okutuusa ku olwo lwe yalina luulu eno ey'omuwendo. Obufumbo, amaka, emikwano n'ekitiibwa kye byonna n'asalawo abifiirwe. Njukira Yesu ng'agamba nti omuntu yenna
wabanga ayagala okungoberera yeetika omusalaba gwe ennyuma we ajje akola atya angoberere. Omuntu yenna tasobola kwerekereza baŋŋanda mikwano na bintu byonna by'alina oyo tansaanira, tasobola kubeera muyigirizwa wange. Kaakati omusajja ono Victor ng'amaze okusikirizibwa house help weewaabwe olw'embeera ze zeyeeyisangamu nga ku lunaku lwa Saturday talina mulimu gwonna gw'akola, wadde nga yali mukozi ow'ewaka naye nga olunaku lwa Saturday abagamba nti nze ebyokukola nedda. Simanyi kino kyakusomooza gy'oli mulimu gy'okolera okola okusalawo okuli firm. Do you make a firm decision? Ne bawuliriza ne bagamba nti yes ono mu Adventist ku Saturday takola. Ku lunaku lwa Saturday lunaku lwe lwa kuwummula lwa musanvu abeera ku church. Ku lunaku lwa Saturday tetulina business gye tumwengekingamu. Abamu ko mmwe muli eyo mwaweebuuka, obukristaayo bwammwe bwaweebuuka mu ngeri y'enjawulo etategerekeka olw'okuba nti mukama wo akwetaaga ku mulimu 24/7 n'osalawo ebyeddiini bigira birindako, ebyenfuna byo bisooke biyitemu olyoke otandike okuba ng'osinza Katonda. Katonda omuteeka ku pause n'osooka n'oyisaawo ebibyo. Simanyi ky'olowooza, simanyi gwe engeri gy'okitunuuliddemu mu ango yo nti ebya Katonda mwagala, yes I know, naye omanyi ate era you know, ate kiki ekikulemeseza okusinza Katonda omwoyo ne mazima? Muganda wange ne mwannyinaze, nkusaba obeere mwegendereza olowooze mu ngeri ey'ekika ekyawaggulu ku mbeera eno. Omulimu gwo gukulemesa okusinza Katonda wo oba Katonda wo akulemesa okukola omulimu gwo? Ebintu ebyo bibiri. You can either leave your job to prevent you from worshiping your God, or leave your God to prevent you from doing that job. You have to choose between the two. There is no middle ground. It is a matter of life and death. The freedom of choice is yours. Okusalawo kukwo mukwano gwange nawe mwanyi awulira ebigambo bino. Gwe asalawo. Mukama Katonda omuteeka mu kifo kyakumeka. To many people, God comes next to their job. Bayibuli egamba mu kitabo ekyakuva essula 2 olunyiriri olwokusatu, tobanga na bakatonda balala wendi. Olunaku luno olwa Ssabbiiti omuwala ono akolera mu maka ag'Abakatoliki konko, abasajja abakukunavu mu gavumenti, n'agamba no matter what may come, let come what may, ekijja kijje, I have to worship my God on the Sabbath. Nina okusinza Katonda wange ku Ssabbiiti. Sifuddeyo bamaka gamwe g'Abakatoliki, sifuddeyo bamuli basajja banene, naye olunaku lwa Ssabbiiti lunaku lwa njawulo mu nnaku endala zonna. Olunaku Katonda lwe yawummula n'alutukuza n'aluwa omukisa. I have to worship my God whatever the cost. Kati tumaze okulaba ekiyinza okuvaamu by being a practical Christian. Wobeera omukristaayo ow'ebikolwa, kiki ekiyinza okuvaamu? Omuwala ono yasikiriza omu ku batabani b'omu maka gano. Era omusajja ono n'atandika okunoonyereza ku ddiini y'Abadiventi eno. Kakati yamala okuwasa n'akyalira ku ddiini ey'Abadiventi, n'azuula eruulu eno ey'omuwendo gye tulabyeko mu kyawanikibwa kyaffe, ti n'atunda byonna bye yalina
n'asobola okuba ng'afuna luulu eno. Muganda wange ne mwannyinaze, lowooza ku bigambo bino. Byogera ki gy'oli? Can they speak sense to you? Omusajja ono weeyazuula olunaku lwa Ssabbiiti n'asalawo okulutambuliramu. Abagambye nti amaka ge gasooka okukola kutya? Okuvaawo. Mukyalo we n'agamba nedda ssebo, sisobola kubeera naawe ng'oli Mukristaayo oba Omuadventisiti. Olw'okuba nti yaweebwa amagezi ab'emikwano be yabeeranga nabo. Obeera tena omusajja oyo, simanya Museveni sidde byebiki. N'ava mu maka ge. Teekuma okwo omulimu gwe ne gusaanawo olw'okusalawo kwe yali akoze okufuuka Omukristaayo Omuadventisiti asinza ku lunaku olw'omusanvu olwa Ssabbiiti, Saturday. Ekyo tekyakoma, tekyamumalira. N'abali bamuyita ow'ekitiibwa, ebitiibwa bye yalina byonna ne bimuggyibwako, ng'abantu tebakyamulaba nga wa kitiibwa, bamulaba ng'omuntu atalina magezi, atali mu makulu. Ekyo teyakifaako. N'agamba, okay, even if I lose all I have, sigenda kuva ku Katonda. Mikwano gye ne gimwesalako. Yafiirwa buli kimu, obufumbo, amaka, emikwano n'ekitiibwa. Talina kye yasigaza. Naye ng'azudde eluulu ey'omuwendo, nti yatunda byonna by'alina asobole okugula luulu eno ey'omuwendo. Muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo bino bikulu nnyo eri ggwe. Nsaba ofumiitirize. Take a moment, twala akaseera olowooze ku bigambo bino. Omuyimbi yagambye mu luyimba lwaffe twayimbye, give me the Bible, mpa ekitabo ekitukuvu, ebyawandiikibwa ebitukuvu. Mujjukirako akaseera eri twayiga nti omulenzi yazuula eky'obugagga eky'omuwendo n'akigabanako n'emikwano gye, bonna ne basalawo bakole batya? Batambulire omwo. N'omusajja yazuula luulu ey'omuwendo n'asalawo byonna byalina bifiirwe ku lw'okuba ng'azudde eky'obugagga eky'omuwendo. Ogenda kufiirwa Kristo olw'ebintu byo oba ogenda kufiirwa ebintu byo olwa Kristo? Nkusaba leero. You can either to choose your job to prevent you from worshiping God or your God to prevent you from doing that job. Okusala agenda kukusalirawo muganda wange. Okusala kuli mu mikono gyo. Kuva olubereberye Katonda atuwadde omukisa ogusalawo okutambulira mu ebyo byatutereddewo. Okusalawo kuli mu ngalo zange, okusalawo kuli mu ngalo zo. Tewali mulala agenda kusalirawo. Tewali ekisoboka. Gwe alina okwesalirawo. Weewaawo tulina okunoonya eluulu eno y'omuwendo omungi tugigule. Si mu butale obw'ensi oba mu nkola ez'ensi. Omuwendo gwe tugambibwa okusasula si gwa zaabu oba ffeeza, kubanga bino bya Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, ebirowoozo ebirina okuviibwako byebyo eby'ensi ebiyinza okutulemesa okuwangula obulokozi. Katonda anoonya obuwulize bwo, akugamba okulekawo ebibi byo. Waliwo abamu abanoonya luulu ey'omu ggulu. Mu kitabo ky'Ezeekere ssuula 18 olunyiriri lwa 33 Bayibuli egamba waliwo abantu abatawerayo ddala mizeeja ate bagamba banoonya luulu eno ey'omuwendo.
leka byolina kyuka okuva mu makubo gonna. Bafudde ku kwerowoozaako Kristo asobole okubeera omulamu mu bo. Bwe batyo ne batazuula luulu eno ey'omuwendo omungi. Balemereddwa okuwangula ebiruubirirwa ebitali bya butuukirivu n'okwagala ensi. Abasajja bano basikirizibwa mu mbeera ez'enjawulo. Nsi n'ebirimu kwe kugomba kw'amaaso. Abantu abamu tebeetisse musalaba gwabwe kugoberera Kristo mu kkubo ery'okweganyisa n'okwerumya. Abakristaayo kungulu naye si bakristaayo ddala. Balabika nga abasemberedde obwakabaka bw'eggulu naye tebayinza kubuyingira. Okubeera abalokole naye nga tebalokolebwa ddala kye kimu n'okubeera nga kitegeeza kumpi baabula. Ebyo nno Yesu yabyogera. Almost saved is totally lost. Tujjukira omusajja gwe bayita Agrippa yagamba, oh, I was almost persuaded. Onsenzesenze kumpi okufuuka omukristaayo. Kyamuyamba kyekyo nga nange ne mwannyinaze okubeera nga tekitegeeza nti ofuuse. Okubeera nga alokoleddwa obeera obuze. Kiki ky'oteeseteese okuwaayo eri Kristo okwefunira oluulu eno ey'omuwendo omungi? Yesu yagambye mu kitabo kya Matayo essula 11 olunyiriri olwa3, tekikoligo kyange kyangu n'omugugu gwange teguzitowa. Olwabiri mu 9 agamba nti weetiike ekikoligo kyo ongoberere. Kristo tayagala tujje gy'ali nga tetwewaddeeyo. Nti abamu bagezaako babanga abazze babanga abeewaddeyo ne bakola batya ne bakoma okwo. Tebeewaddeeyo ddala okusobola okuleka emize gyabwe gyonna. Turn from all your wicked ways and live. Kyava agamba mu Byomumirembe ekyokubiri essula 7:14 nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeeka ne basaba ne banonya amaaso gange ne bakyuka okuva mu bikola byabwe bitali bya butuukirivu byonna, wentyo naawulira okuva mu ggulu n'ensonyiwa ebibi byabwe ne ndyoka nkola ki? Ne mponya ensi yaabwe. Katonda ayagala complete surrender. Okugula eluulu eno ey'omuwendo omungi kitegeeza kwerekereza byonna. Kankuliremu ekyawandiikibwa kyaffe Matayo 13:5-6. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eluulu ey'omuwendo, eluulu ennungi. Bwe yalaba eluulu emu ey'omuwendo omungi n'agenda n'atunda byali nabyo byonna n'agigula. Atunda byali nabyo byonna n'agigula. N'agambye tetugigula mu butale bwansi, tetugigula na ffeeza na zaabu kubanga ebyo bya Katonda. Okwerekereza lekayo ebibi byo byonna weewereyo ddala. Completely surrender to him who alone can save you. Mukristaayo munnange, twagambye oyo alowooza nti ayimiridde yeekuume aleme okugwa.
kakati muganda wange ng'onoonya lulene ey'omuwendo lekayo byonna ebitali bya butuukirivu ojje eri Kristo. Omusajja yafiirwa emikwano, yafiirwa ekitiibwa, yafiirwa amaka n'obufumbo bwe, naye n'agamba newankubadde nga biri bwe bityo ŋŋenda goberera Kristo. Katuwembeke tusabe. Mukama Katonda waffe omulungi agireesa n'okusaasira, weebale kubanga otuyigiriza. Tulina okuleka byonna bye tulina ne twefunira luulu eno ennungi ey'omuwendo omungi. Tusaasire, otulongoose, obutali butuukirivu bwaffe bwonna butunaazeeko, otuyambe tukyuke okuva mu makubo gaffe gonna amabi. Tutondemu omwoyo omuggya ogusobola okutambulira mu biragiro byo n'okukuma ebyo by'oyagala. Tusobozese ate n'okukola nga weeyagala, kwe kusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bubaka bwe tuyizeeko enkya eya leero. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.